abalungi be basinga obungi ababi. Yes, tubaniriza nate ku Dream TV nga bulijjo. Erinnya lyange nze Nantongo, ndi ne mwami mukulu Alex nga bulijjo ku program yaffe egamba nti abantu abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi. Era wano ku program yaffe tunyikiza era tutandika oba ne tukomekereza nga tugamba nti kyonna ky'okola kasita obange emmeeme egamba nti kye kirungi genda nakyo mu maaso. Emmeeme eyo yinza okuga nti kye kirungi okusinziira ku bizibu byo. Bwetyo bwe twagamba mwami mukulu nti ki tetusobola tewali minzaani epima kirungi na kibi. Ekirungi kisukka emmeeme eyo. Ekirungi kisukka emmeeme eyo. Kirungi kiba mu mmeeme eyo papa. No, ekirungi kisukka emmeeme eyo. Ekirungi kiba kirungi. Minzaani standard eri ki ku kirungi? Eri ku Katonda. Kati Katonda ye mmeeme yange twakigamba nti soul the three elements. Okay, genda maaso. Nti omuntu akola ki? Nti kole ekyo genda maaso gwa akola ekirungi kikole ekisoosowaze kiyitimuke tusobole okuwuutikira abo abakozi b'ebibi. Otya mu ky'okoze kikolere. Katugamba osiika mandaazi. Kinnyonnyolera. Bw'oba osiika mandaazi kakasa nti butto gw'osiikisa tamazeewo nnaku wiiki. Ng'ani agamba? Kyekirungi. Ye Katonda. Yakkiriza nti abantu bano baagala bibi. Baagala bifunze. Kati ate tunaba tutya okubuutikira ababi. Abasiikisa butto okumala emyezi nga basiika kyekimu. Najjamu erindaazi n'ateekamu enkoko najjamu. Kaakati ye ekyo akimanyi nti abantu baagala bibi wano. Nedda. Wamma abalabi ba Dream TV ku programu eno abalungi be basinga obungi tugamba soosowaza nnyo oyo akola ekirungi. Bw'oba gw'okikola weesoosowaze. Ne tugendera ddala mu media betubeerako wano nti bannange ebibi mugezeeko eliminating okulabika ku mitimbagano. Mwami mukulu yalumba ne ba artist n'abagamba bannange gye mukoma okuwa message embi, message ezitazimba tujja kuba tusoosowaza babi ate nga abalungi gye bali mu nsi. Ye program yaffe. Yes. Nate olunaku lwa leero tukyali ku bantu oba law oba abantu bali abana. Program yaffe yagwa intelligent bandits, the unfortunate and the stupid. Yes, twakoma tuli ku the unfortunate, abantu abatalina mukisa. Mwami mukulu agamba nti kya butonde oba kya bulijjo oba kibeeramu mu bantu okuba nga tolina mukisa osangibwa nga tolina mukisa. Abalina omukisa gye bali yagamba n'abatalina mukisa nabo gye bali era mu butabeera na mukisa gwo gukuzaalira akabasa n'okazaalira n'omulala. Omukulu ono annyonnyola agamba nti abo batalina mukisa bakola bo kye balowooza nti kye kituufu naye ate nga kikosa ye ate nga kikosa n'omulala. Ye bw'atyo bw'amunnyonnyola omuntu atalina mukisa. Ye akola kyalowooza nti kinaamuviiramu omukisa oba kirungi naye ate nga kigenda mukosa ate kikose n'omulala. Abasinga bali awo bangi. Abali unfortunate. Asemba ye ani? Omuntu ono ali stupid. Oyagala twogere ku ali fortunate. Bombi. Naye ono ali. Nze munsonyiwe abalaba Dream TV nti saagala nnyo okwotinga Bayibuli. Naye nje manyi ebigambo bino byonna we bigwa nti omukisa. Naye njagala mbiteeke ku level abantu. Kubanga abantu tebakyawulira njiri. Tebakyawulira ebigambo byakaddiwa nnyo eby'enjiri. Nabuuza omwami omu baali bamuyita Joseph Muringo mu Elimu Church eyo mu Tanzania. Yali Secretary General wa Elimu Church. Ne mubuuza nti ne lwaki abalokole bavaamu gas. Atandikira waggulu bw'ati mu muliro. Ne naggwamu. Omusajja n'aŋŋamba nti kumanyiira njiri. Omuntu amanyiira enjiri. Nga bw'omugamba nti ekyawandiikibwa gundi tekikyamukolera makulu. Oluusi kyova ogamba nti kanjogereremu kubanga bw'oba n'olokola enswa ofuuka nswa. Yesu kyeyava afuuka kiki? Omuntu wajja atulokole. Kakati oli ku unfortunate people. Bakola ekintu. Akola ekintu kyalowooza nti kye kinaamuviiramu. Naye nga ddala kijja muyamba. Naye nga kinyigiriza ki?
omulala naye kenyini. Kakati ekyo nkiwa example kinno oba kinaabanga basanji n'abasanji musanji yanja abajja n'abajja nti ono mujja owokubiri ajja ng'alowooza nti kino kijja mukola ki muyamba nti obufumbo bwajjamu bujja muyamba mpozi tekijja muyamba ate n'eri gyayingidde kigenda obbakosa nfuna okitegedde mukyala muto ajja mu maka oba ajja mu bulamu bwa mwami we ne mukyala mukulu ng'amanyi kijja ye ng'akakasa nti kigenda muyamba ye nga ye mukyala muto ne bw'ayingirawo ne kikosa ye ate ne kikosa ne bani basanzeyo so tewaba mirembe ye muntu atalina mukisa. The unfortunate people okola ekintu ng'omanyi kijja kukuyamba naye tekitakuyamba ate nekitayamba n'abalala. Omuntu ali unfortunate y'omuntu w'ekisiraani. Oluusi oyinza okissa eyo kubanga tulina okitegeera mu Luganda unfortunate yaliwa y'ow'ekisiraani y'atalina mukisa. Fortune talina busika. Unfortunate tali fortunate talina kyagenda kusikira. Fortune kyeki talina treasure. Fortune mu Luganda kiba ekyomuwendo ekyo. The unfortunate takirina ekyomuwendo ekyo oba alowooza takirina era akugamba tulina omwana wano akaaba nnyo nabulime muyimbi mukwano gwange nze nabulime ewaabwe buli kyomugamba nti nze nabulime ewaabwe kwegamba yamanyi talina kyamuwendo kimulimu ate nga abirina naye ng'agamba nze nabulime ewaabwe. Oli unfortunate oli mu Bayibuli yagamba nti mu Yerusalemu teva kirungi. Yerusalemu kabaka azaalibwa ata mu Yerusalemu wavaayo akalungi. Akimanyi nti Yerusalemu eri unfortunate terina keerimu naye Katonda mugezi n'ateekayo ekyomuwendo kyatalabangako. Yerusalemu neefuuka Yerusalemu naguno gujjo okitegedde. The unfortunate bazibu nnyo kati bayinza okuba nga bakiyinterpretinga nti kisiraani oba ddogo naye gwasinga okiyita eddogo. Nze kiyita ddogo kubanga simanyi kiba kikutagaza. Bugamba bakuloga. Tebayinza butandoga nze abantu bannange bw'otaloga nze ologaani agamba tebayinza butatuloga ffe batuloga bannaffe bennyini betukola nabo emirimu balogoba bbaluwa bakeera mu masabo bagenda banywa eddagala basamira ne bakuloga ng'ogenda okukola sho ne bakuloga enkuba. Buli agenda mu ssaba bagenze kuloga. Ngambye abanaakuloga bagenda mu ssaba kati bwe tutasaba nnyo nze bwe sisaba nnyo buli kaseera nengali mukama taasa Musumba yanjigiriza ekigambo sprinkle musumba egesa naye kati mutamiivu wa bbaluwa nti sprinkle the blood of Jesus Christ. Buli kikujjira sprinkle kale nange ekintu kyonna bwe kinnumba nga I sprinkle the blood of Jesus Christ on every problem. Okkiriza nti eddogo gyeriri. Obadde ki bw'oba tokkiriza nti gyeriri ne sitaani tokkiriza nti gyalidde yafone Katonda tokkiriza nti gyali. Bw'oba tokkiriza nti sitaani gyali ne Katonda oba tokkiriza nti gyali. Bw'oba tokkiriza nti eddogo gyeriri then sitaani tokkiriza. Wali eddogo eddungi nebbi. Teri ddogo ddungi nabbi. Kubanga ekigambo ddogo kiva mu ddagala. Kati eddogo bbi? Yes, kale kankugambe nti waliyo eddagala eddungi nebbi. Eddagala tewali bbi. Gyeriri eddagala ebbi. Ne bwe luba lulagala wabayo olulagala olubi n'olulungi. Waliyo n'eddagala ebbi n'eddungi. Ndowooza ekyo kirira eddagala ebbiri lijja litya. Omukulu ono yasoma oba mukenkufu nnyo mu bya culture. Tujja mweyambisa nnyo era kijja kuba kyalulala. Tugende ku muntu ali stupid. Omuntu ali unfortunate tumumaze. Tumumaliriza. Era nnyonnyo
annyonyoddwa bulungi n'ategeerekeka ye muntu akinyonyodde mu ngeri ya mujjawo. Waliwo abalungi abali unfortunate ne wabaawo n'ababi abali unfortunate. Okuba omulungi ng'oli unfortunate kizibu lusozi. No. Being unfortunate kiyinza okutwala mu bubi oba mu bulungi. Nedda. Tekisobola kutwala mu bulungi okusinziira bwe tukinyonyodde. Kikutwala mu bulungi. Kikutwala mu bubi okuleka nga you sprinkle. Anti kwe kulokoka. Unless otaddewo ekyo. Naye bw'oba tokirina nga tukozeseza kiri ekyamujjawo. Ekikugira mu bwangu kufuna ddagala bbi. Kale eddogo kitegeeza kuloga, kuwonya, kitegeeza kuwonya. Okuloga ekifuba. Okuloga ekifuba ekyo Abaganda bwe bagambanga ekifuba tujja kiroga ekyo. Tujja kuwonya kiki? Yes. Ekifuba ekyo. Naye waliyo nga bw'ogambye nti waliyo eddagala ebbi. Kakati eddogo abana ababi beekweka mu ddogo eriwonya. Mu ddagala eriwonya ne baleeta ekigambo eky'eddogo. Beekweke nga mu ddagala erikola ki? Nga bano kati abasiyazi bwe beekweka mu kigambo okulya. Beekweka sugar coat tikulya. So bw'owulira ekiriibwa kiba kirungi. Kakati wali nabali ba sugar coatinga eddagala ekigambo eddagala ebbi ne bakya sugar coatinga n'ekigambo eddogo. Nyenga eddogo kuba kuvumula ddagala. Okay. Ddagala erivumula. Tugenda ku stupid person. Stupid person bagamba batya definition eri? Ye muntu akola ekirumya ye n'ekirumya n'abalala. Yes. Ekintu ekirumya. Regardless oba amanyi oba tamanyi. Ekirumya gwe n'ekirumya n'abalala. Katugende mu maka. Obwenzi mu maka omusajja bw'ogenda okwenda ku mukazi kikulumya. Ate n'omukazi gw'oleseeka kimukola ki? Kimulumya. Oyo gwe bayita stupid. Omusajja? Sijja kukidda. Ojja kiddamu. Okiwulidde? Nedda. Ngambye omusajja okuva awaka n'agenda n'ayenda n'omukazi omulala. Kimulumya. Ate nga ye yeesaliddewo. Bintu bingi nnyo bye tukola tulaba ng'omuntu anywa wala ginaagira nti si aba yeesaliddewo. Naye n'agira ate omulala alya kamulali. Badde njogedde anko wange omuleke. Anko kati omulala n'alya kamulali ogenda kulya mumpe ku mazzi yaba yeesalidde. Naye nga tekimulumya. Okitegeera? Yakulupa yakulupa meya maxima kulupa gunsigide ddala. Labayo kiba kikulumya. Omuntu tolowooza nti bw'agenda okwenda ew'omukazi omulala omusajja tekimuluma. Kimulumya abaali bubi eri abaali lubiri naye ng'alowoozeeko alowooza mukyalaga nti nfudde. Ekyo kiralamu okunyonyoka. Si kirala ate nze ndi musajja nkimanyi. N'omukazi ogenda okwenda ewalala kimuluma. Then we kiba kikuluma kireke. Kikino mwami mukulu. Oyagala nti okwebonereza jjukira tumaze okukikolako wano. Bandit olinamu olubandit. Olwagala okwebonereza. Olidde musajja wange yayenze nange kangende naye nga kikuluma. Naye ng'oyagala weebonereze waakiri kikulume. Okitegedde? Ye muntu ali stupid. Ogenda ku kintu. Mu bonna be twogeddeko bana baani abasinze okusensera mu ggwanga lino. Kyekiri kye nayogeddeko. Kakati tulaba abantu tugaye nti abali stupid ye musajja agenze okugenda n'ayenda n'omukazi yeerumye yalowooza agenda kunyumirwa ate naye byombi aba abitegeera. Nze ndi musajja nkimanyi nali nkikozeeko oba ofa kiri kiba kikubanja ekyeka nti owaayo oli kuki era nga Katonda bw'abuuza Adamu nga sikulaba. Ne wano bw'obaamu omutima ogutegeera nga gwa Katonda abaako nti owaayo Alex oliwa okola ki kino naye ng'eri kawuvuddeyo. Kakati wano gwe Katonda akubonyaabonyeza eno gy'oli yakubanja oli ku kiggwe ate kati weeraliikirira n'eri bali ku ki. Kakati n'eri baga nti omusajja ono aliwa mwenna mulumwa ne Katonda alumwa mwena. Beba bandits. Kati omusiru wuno agenda okujja okwekolako naye bw'atyo. Akola ekintu eky'obusiru
nti kimuleeteko obuvune ate abuleete ne ku mulala. Kiringa ng'omuntu nkugambye nakigambye ne luli oba nkigambye mu programu ebadde etya nti katugambe mukyala w'omukutte n'omusajja oba omusajja w'omukutte n'omukazi lwaki omuyira asidi? Olaba okigenda bwe kikuluma ate gwe naawe olumya omulala. Kati oli gwogenda kino kibadde kya ddakiika 2 gw'oyiridde asidi agenda kubeera ne feesi embi okumala emyaka emeka. Oyo ye musiru. Kwata mukazi wono omusajja tomuyiira asidi. Basabire basonyi bagambe nti Mukama yeebazibwe. Ng'ogenda wa musumbawo nti Bayibuli egamba etya ku kikolwa eky'obwenzi. Olidde awo owonye okuba omusiru. Naye omusiru akuyiira asidi akuba omuggo ku nsingo. Sise yakuba omuggo ku nsingo n'amutta. Naye bannange mwami mukulu. Sise yakuba omusekuzo guno omuganda guno gunyereketa guno oba mugumanyi ogubanga oguliko omuzigo omusekuzo ogwo omunene ogw'omu binu biri ebyedda original si buno obunununu obuli mu bino kati. N'ebiri ebinu bikakobogo okitegeera kiba n'entobo ne wansi kiba n'entobo y'amaanyi bweti. Omunini gwamu si muyini omuyini guba mu nkumbi. Omusekuzo guba gunyereketa n'ogunyereketa gubanga omusiigeko omuzigo. Sise gwe yakola nakubabba. Sise yafaanana mwandu. Olidde. So abantu bano bonna kati tulina abasiru abali unfortunate ba bandits ne ba intelligence bonna mwebali mu ggwanga lyaffe mwebali abatubonyaabonya era abantu bano bonna tulina we tugwa. Ned abalungi tebalina we bagwa mu bino. Omuntu omulungi taba stupid. Tebagwa na bali intelligent. Nedda omuntu omulungi tateekwa kuba na intelligence nti eri awo. Yesu yasomawo anti wakyawuddemu nakyawuddemu naye intelligence yaffe tugipimira nnyo ku kusoma akademia okitegeera tugipimira nnyo ku akademia. Naye ate waliwo kino kye bayita amagezi amazaali. Gundi bagiyita gundi nani common sense. Nani common sense ate akanani kavuddewo kateekwa okubeerako kubanga common sense teriiwo. Tewakyali common sense tetukyalina kintu kiri mu common. Toyinza kuba na sense of lens mu kkubo nga teziriimu lens zino. Bw'oba ne lens sense lens ezo ziteekwa kubanga mweziri mu kkubo. Bwe zitabaamu toyinza kuba na lens sense. Kati common sense bweteba common mwano mu Uganda tetulina bintu biri common. Tetulina common sense because you don't have common things. Spiritually, physically, mentally. Tetulina bintu biri common. Okujjako ebyobutonde nti nzisa naawosa olaba nange ndaba. The common sense. What are those things that are so common that can develop us or can develop that sense into us? Learn sense mumuku. Omala kuteeka mu kakati labayo. Bwe bakola ewandege yawo edda nga waliwo roundabout. Naye ng'ekibeera traffic jam. Naye kati bajja ne bakola enguudo ne bazigabanyamu ne bateekamu ne lane. Kati abavuzi ba taxi ne bafuna lane sense. Amanyi nti bwe mba ndaga eno nja kubeera luuyi luno. Naye luli tekyaliwo nga tewali amanyi nti bwe mba ndaga eno mbeera luuyi ki. Olaba bavuga buvuzi. Naye lanes baamala ziteekawo. Kakati okuba ne common sense, a people must have a common ground mweba developing a sense of commonness. Common sense. No, ogambye omuntu omulungi tali not necessarily talina kubeera intelligent. No. Omuntu omulungi obviously talina kubeera bandit.
omuntu omulungi talina kubeera unfortunate omuntu omulungi talina kubeera stupid therefore abantu bano ebiti bino ebina byonna by'abantu babi mu ggwanga lyaffe ebiti bino byonna by'abantu babi ate era bye batufuga abantu abali intelligent abantu bandits abekusa bokka ate nga bwe banyigiriza abalala abantu abali unfortunate abatalina mukisa owulidde n'akamu abatalina kya muwendo mu bo tebali fortuned tebalina fortune mu bo unfortunate tebalina kya muwendo mu bo abantu abali stupid be batufuga be batufuze abantu abali stupid abagala okwerumya nga bwe balumya n'abalala be batufuze mu all sectors era kati be baliwo kati omuntu omulungi mu bino tagwamu naye ng'ate bino bye biriwo wasoma olina kiki masters jangu okole wano kyo kimu bandit osobola okubulankanya ofunira wa nkuwa omulimu gwange kiki gompaki tit for tat unfortunate oli mwana wani ovaawo bwe nkuwa nfuna ki ani akoleso zengalo nsa ngalo nkalo zinyumira nnyinizo ngalo bonani stupid bangi nnyo abatuliko nga bakola balowooza kibayamba mpozi ate bakikola nga tekibayamba ate nga tekiyamba nabalala tuba tukiteeka bwe tuti kyokola nga tekikuyamba ate nga tekiyamba n'abantu balala oba nga kikulumya era nga kirumya n'omulala nga kirumya n'abalala ate nga bwokyetuusizaako ekyo kye bayita stupid. Abalabi ba Dream TV abantu abo bana betumenye mu programu yaffe tukiwumbye nti omulungi taliimu era tagwamu. Omuntu omulungi mwami mukulu era atera okinnyonnyola nti aba kimuli ekiri ku mmeeza kisanyusa buli muntu. Aba talinaako kebindu kamwetaddeko aba mulungi omulungi aba mulungi teyeetaaga kusoma. Tumanyi nnyo wano olugamba omuntu nti ali stupid olwokuba teyasoma si kikifu. Omulungi teyeetaaga kusoma omulungi teyeetaaga kuba mukenkufu mu kintu kyonna omulungi teyeetaaga kuba na kisiraani omulungi teyeetaaga kukulumpanya mu ngeri yonna okubeerawo nti abeere bandit abantu abo. Rockefeller omusajja oyo mugagga nnyo naye okiraba ojja kugenda ku social media. Rockefeller bakugamba yalwala obulwadde nga alina emyaka 5 mwegi naye yali first billionaire mu nsi wano. Ye billionaire yasooka mu nsi yonna okuba billionaire Rockefeller. Omanyi kyamugaggawaza mafuta baali bagatambuliza ku loole bwe bati ye naaga nti nze kangatambulize mu pipe loole ne zidiba ataaga pipe gadduka emisine togalaba. Rockefeller nagaggawala n'akamala naye bagamba nti yalwala obulwadde obubi ennyo mu myaka 5 mwegi bwamala ng'agenda okufiira ddala n'agamba n'ayita balooya be badokita b'okugaba ebintu bye n'abiwa abanaku n'agamba ekintu byange byonna bibeere by'abanaku bino kibeere kino kikibwe ekitibwe n'amala alinda kufa. Olwamala awo yatandika kuwona ku myaka 52 n'awona yafa alina 94 ng'amaze okugaba kasasiro eyali amutaddeko n'obulwadde diabetes alusa biki ebyo by'olwala gwe mweteeka ku bintu bye mutaasobole. Alusa nze nina alusa nze nsobola okulwala alusa okitegeera nga ndwala alusa ndi muyayi ndi musiru ndwala alusa ndwale diabetes ndwale biki nekyenjogedde kyembadde njagala okwogera ku Rockefeller gwe tokitegedde kiki mu programu eno tuwumbye era ne tukakasa nti abantu bano abaana be batubuutikidde mu ggwanga lyaffe nabwe ekito temuli mulungi. N'atugirayo ne example ya Rockefeller n'agamba nti yali mulwadde ku 52 naye nga mugagga era mu 52 ebyobugagga bwe ebyo ebyobugagga ebitamanyiddwako naye nga akkiriza nti kati yessaawa ngende
era n'agabanya ebintu bye accordingly nga bwe yali wish ye gye yali n'abiwaayo mu bantu be yali ayagala. After nga amaze okubyejjako ye mwami mukulu agamba ogwo gwe gwali omugugu ogwali gumusibye. Kuba we yatandikira yali ensibuko y'okuwona kwe. Era n'awona n'afa kumeka? 99. Ebiseera ebisinga twejjeko emigugu ne bano tubajjemu tubeereko bulungi ko yaddeko alusa ziwone ne diabetes. Tubagala nnyo abalabi ba Dream Team. Bw'oba oli mulwadde sonyiwa. Obadde ki? Bayibuli weeri. Sonyiwa onoolabayo obulwadde obuddako. Mubeere bulungi. Nze ngo neepankirako nti ndi mulwadde. Owa alusa. Owa alusa. Nzijjawo. Mbadde ki? Tubagala nnyo. Program nate nga bulijjo ejja kuddamu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mukama yeebazibwe.